po jako akawuwo Kizito tabbangako sanga yenna mumanyi Nalongo Kizito nga mutuuze mu kitundu kino yakedde okugumba ku geeti y'abainvesita bano bannansi ba India nga kigambibwa okubanga bakola mu kampuni emu ekola ebizigo nga gye buvuddeko abazigu bajja ne babayingirira ekiro ssaawa 7 kyokka ku ssaawa 9 ne baleeta embwa ya poliisi okunoonya ababbi bw'etyo n'esibira mu maka ga Nalongo. Abana bange babanona kiro ssaawa 9 ogw'ekiro ne taata waabwe ne bamusiba ne babatwala ne babasiba mubabye ekikomera mubalinnya ekikomera omulenzi tamanyi na kuwalampa mutima amata walampa muti. Wano eno batwala abaana babiri okuli Maka Semuwemba ne Derrick Mukasasa ko ne taata waabwe kyokka nga babasanga beebase wabula nga kitaabwe Kizito bwe yali mukomera pressure yamukuba era ye n'ateebwa kyokka abaana bo ne babalemezaayo. Njagala baana bange obukadde bwe bansaba sibulina. Njagala baana bange olwaleero abasirikale batulumba kiro ssaawa 9 mbwe ekikomera bakubiranga poliisi yesanga ejjera bababbi wano nga bali mukubba ssaawa 7 ogw'ekiro poliisi nga tekwata poliisi yali luddawa kukwata ababbi bamala okubabba ssaawa 7 n'ekitundu bajja ewange ssaawa 9 ogw'ekiro bakwata omwami wange n'abaana. Ono ng'ali wamu n'abatuuze mu kitundu kino bategeeza nti kati essaawa eno babasaba obukadde 2 kyokka nga yeetasuza wadde emitwalo 2 ng'abaana be bakutte bakima amazzi ku kyalo ng'ate omulala akola ku pampu y'amafuta nabo tebalina nsimbi. Abakulembeze balekerawo twali amateeka wansi mu ngalo. Abaana tubamanyi endya n'esula omwana asiiba akima amazzi okufuna ku ssente ye avaayo n'akola wali ku mafuta owulidde tappangawo yadde 10 yalaba kulinnya ku kikomera alyoka agenda abba abayindi. Abatuuze bategeeza nti abaana tebabalinaako buzibu bwonna ku kyalo bwe basinzidde ne basaba afande Kawagga wamu ne Kano Idris Nakarema okuyingira mu nsonga zino kubanga obukadde 2 bwe babasaba bo tebabulina. Kisajja ekyo ekirumiriza kisiba mugamba n'okukola tetumanyi kyekikola leero sitemumanyi badde abapipe nga bakwata abaana baffe babate tetumanyi tubaagaza n'essente ze basaba teri agenda kusiba wakuba tetusiina basaba ssente ze ndi mukazi munaku siina yadde obwata basaba ssente ze siina ssente nsisuza yadde emitwalo 2 njagala Nakalema ajje ewaka wange wali alabe. Obwedda bino byonna bigenda mu maaso ng'abayindi be balumiriza bali mu kikomera kyabwe wakati mu kukuba amasimu ag'okumukumu. Mbisanze wali eri nange mbadde mbisanze wali gadde bakoba be babisudde nange yes mbisanze wali eri okukakkana nga waliwo n'abalala abakwatiddwa mu kaweefube w'okwongera okunoonyereza ku nsonga zino. Mu kwogerako n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire ku simu ategeezeza bw'ati ku nsonga eno. Kitulaga nti bayinza obba nga beenyigira mu ekyo ekikolwa eky'obubuulizo tubayina naye kituvuddeko leero bwe tulabye abantu nga bakulembeddwamu kansala w'ekitundu ne bajja ne batandika okwekalakaasa ku maka g'abano abayindi nga balumiriza okuba emabega w'okukwata kw'abantu baabwe. Yes, bano ababiri abakwatiddwa essaawa zino bakuumibwa ku poliisi yaffe ey'e Kasangati era nga emisango gumu gwe tuli mu kutunulamu gwe gwekulaba nti nno bakubye omuliro mu bantu okulaba nti no bakola effujjo. Haje Samuel yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.